Minisita omubeezi w'amazzi n'obutonde bw'ensi Kibuule atongozza amazzi g'emirimu mu ggombolola y'Essekanyonyi ne Zigoti mu disitulikiti y'e Mityana. Pulojekiti y'amazzi eno yabimensa obuwumbi bw'ensimbi 9 n'obukadde obusawo mu 780 nga ku ssente zino kuzimbiddwako nayikondo ezinaatwala amazzi mu bitundu eby'enjawulo wamu ne ofiisi z'amazzi okusobola okutambuza omulimu guno obulungi. Naye gavumenti ya Uganda NDP etuyambako pulojekiti eno eginamalawo Minisita akuutidde abafunye amazzi okugeeyambisa nga bafukirira ebirime ng'enkuba tennatonnya ng'agamba kino kikodde okutuusa obuyambi bw'omukulembeze w'eggwanga obw'okutuusa amazzi mu byalo eby'enjawulo okulaba ng'abantu bafuna amazzi amayonjo. Okunywa bagakozesa okukola emirimu era basobola okukozesa nga bizinesi. Ate era amazzi ago bagenda bayamba kugenda nakola kye bayita irrigation. Ku ky'amazzi agatamala mu bantu Kibuule agambye nti bagenda kuteekebwawo taapu ez'olukale mu bitundu eby'enjawulo abantu kwe banajja ng'okusena amazzi nga basasula akasente akatono. Gagenda kubuna ebitundu bino gateekawo ne public stand abantu sekinoomu abatasise mazzi basobola okugajja neyanza ate era tujja kweyongera okulaba nti n'ebitundu ebirala projekiti eno gyeteri naye tusanga basobola okuba nti bafuna nayo mu myezi 10 nanga omulimu guno ogenda kuwa amazzi tawuni z'Ezigoti n'Essekanyonyi eziri mu Mityana district. Ebyo nga biyita abasuubuzi Mayuge Town Council balumbye ofiisi ya Meya Wilson Mulabi ne ya Town Clerk Dani Kasala nga balaga obutali bumativu olw'abakulu bano gye bagerekamu omusolo nga tebabeebuuzizzaako. Tuli kwenda abakulembeze aba Town Council bavuyo emisolo gino lwaki bagiboneka nti batulipolingamu oba badda bolingamu. Mu kanso muno eyatunda kwaidde amagoba gatampeko memala atwende kwezente dagawo batole sente edigerekebwa nga enuma eyo badde bolinga emirundi 2 so ensonga eyo yaniga abasuubuze ntunda tampeko nderere tidda kuva ku mitwalo 4 bandize ku mitwalo 10 de bangereka abakazi nkuba kyalaani ntunda kyalaani ntunga kiraka akalimo kaida kusakukulu kyokka bano kibabuseeko we batuuse ku ofiisi ya Town Clerk ne ya Meya ne basanga nga zombi nzigale nga wano beekuŋŋaanyizaamu lisiiti ze bazenga baba nga basasudde omusolo ne baziyisa mu madirisa abakulu bano okusobola ozisangamu nga bakomyewo. Oluvannyuma Town Clerk Dani Kasala atuuse n'asaba abasuubuzi bano okubeera bakakama okutuusa ng'ensonga zaabwe zikoleddwako kyokka nga no basigadde somativu nga bagamba nti ensimbi ze basasulanga mu kaseera kano zikubisa emirundi 3 tekigenda bakolera. Dakubiringamu kubanga nimwe bakama baitu. So mutabana kweraliikirira nti waliwo ekiyidde okuloba. Judith Naluggwa ne David Kibuuka be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.